Nga tusemberera akalulu ka 2021 gavumenti yatondawo eggombolola empya 352 wamu n'obubuga obutono bwa town council 364. Kyokka newankubadde abakulembeze balondebwa mu bitundu bino n'okutuusa olwaleero tebafuna nsako, tebalina woofiisi wamu n'ensimbi endala ezikola emirimu. Bw'alabiseko mu kakiiko ka palamenti akalondoola gavumenti ez'ebitundu, Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magyezi ategeeza nga bwebetaaga embalirira y'ennyongereza ya buwumbi 29 okusobozesa town council n'eggombolola empya ezayisibwa okukola obulungi emirimu gyazo. Councillors were elected into the district council and LC3 chairpersons. But I want to report to you that none of these people received the ex gratia and salary. They have not even started operating. They were just elected. They don't have offices. They don't have facilitation for their councils. So we have to move so fast to help our new administrative units to start. So, at the start of the next quarter, which is the next month, we should be having this one. If it's not there, then you can be sure I'll be also on this side saying, Mr. Minister of Finance, we are not doing the right thing. Minisitule eyagala ensimbi endala obuwumbi 9 mu obukadde 3 okugulira ba MEEYA bapya 10, ab'ebibuga ebijja 10, wamu ne bassentebe ba disitulikiti empya 8 motoka. Ba MEEYA aba cities empya, si ba MEEYA ab'ebibuga byonna. Kati tu planning de ba MEEYA aba cities 10 wamu ne district 8 ezajja oluvannyuma. Olwo district empya nga Kasanda n'endala ezajja oluvannyuma. Abo tuli mu kubategekera kulaba engeri gye bafunira transport. Ez'amagombolola piki za mwezijja omwezi ogujja zijja kutuuka era tujja kuzibawa. Endala obuwumbi 7 mu obukadde 3 zakusasula nsako z'abassentebe b'ebyalo wamu ne bakansala ba zi disitulikiti. Buli mwezi ssentebe w'ekyalo asasulwa ensako ya $1 ate kansala ku disitulikiti $25. How do we really ensure that together with this committee that we have a draft of something that can be tabled before Parliament and something is urgently done so that these people are paid, however small their remuneration is? Honorable colleagues, it's a big one. Even if you put 10,000, just for the LOC ones, there are 70,262 LOC ones. Just put a 10,000 for each, you are in 7 billion times 12, you're going. So we have to, if we need this, then we must take it up right now. Ensimbi endala ez'eetaagisa kuliko ez'okulondoola emirimu obuwumbi 4 mu obukadde 7, okusomesa abakulembeze obuwumbi 17, okusasula amabanja obuwumbi 36 n'ensimbi endala. Ku nteekateeka z'okuweereza ssente z'okukulaakulanya emiruko ba parish development model, Minisita Magyezi ategezeza ababaka ng'omutemu obwo gwongeddwako okuva ku bukadde 14 buli muluka okudda ku bukadde 17. Minisita agamba nti ensimbi zino za kutandika okusindikibwa ku ntandikwa y'omwaka ogujja. So tuggyemu ekyokulowooza nti zino ate za katembo oba za kasiimo. So mu kwota eyokusatu January Feb omwaka ogujja bwe tunazireleasing. Omwaka oguddako gavumenti emaliridde kulaba nti buli muluka gufuna miliyoni 10 okutwaliza wamu. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.